Mutu kaba bage bimana pona banini wa babiye ngo. Nkwaniriza ogwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe ate tewerebere kunyiga akadde osobola okufuna notifications bwetuleta videos empya bwetwogerera abayekera bano aba M23 bazemu kuba nti bawamba ekitundu abakatawuni akayitibwa Muhanga akali mu kitundu ekya Kichanga North Kivu Eastern DR Kongo. Ekikolwa kino kikoleddwa mu ssaawa ntono nnyo nga abayekera bano ba M23 baagala okugaziya ensalo zaabwe, baagala okugaziya territory zaabwe. Kakati amawulire agavaayo gagamba nti mu ssaawa entono nnyo abayekera bano aba M23 kye bakoze bakanze amagye aga DR Congo FARDC okuba nti bazeemu okuwamba ekitundu ekikatawuni akamu mu bitundu mu kimu area eya Kichanga. Ekintu kino kibadde kyantiisa nnyo era nga abayekera bano aba M23 bongedde okuba nti balaga amaanyi amagye gano aga DR Congo. Abamu ku bantu ababeera mu kitundu kino abalabye ebintu nga bigenda maaso bavuddeyo ne bagamba nti abayekera bano aba M23 bongedde okuba nga bawamba ebyalo mu kasibise nga abayekera amagye aga DR Congo gote kagezaako okuba nti galwana naye nga abayekera bano bongedde okuba nga batabuka era nga kigambibwa nti abayekera bano aba M23 era baalabiddwako mu kitundu ekiyitibwa Kibalizo nga kiringa 9 kilometers okuva eri Muhanga mu kitundu kino era kye bawambye. Wakati abayekera bano amagye aga DR Congo gagezaako okuba nga galwanyisa abayekera bano ba M23 okuba nga tebayingira Kichanga naye nga abayekera bano nga bo bamanyi nti amaanyi balina mangi ebyokulwanyisa balina. Kakati bo bagenze maaso n'okuba nti bongera okuwamba. Kakati abayekera bano balumbye amaka manene omuli abantu 6,000 amaka gano nga gali Kichanga era nga amaka gano gabadde gabeeramu abanoonyi b'obuddamu abadde beekweseeyo ng'entalo zino zigenda maaso. Kakati amaka ago ge gamu ku gaalumbiddwa, ebintu byabbiddwamu ebyenjawulo ebikozesebwa awaka, ebintu bingi abayekera bano bye baatutte era nga obvious kigambibwa nti amaka gano gabadde nga gali mu kitundu ekimu omuli eyali akulira abayekera ayitibwa Roland Nkunda. Kakati tugenze maaso n'okuba nga tulaba nga abayekera bano bagezaako okuba nga batuuka mu capital city Goma era ekigambibwa nti ekitundu kino kye bawambye kye kigatta enguudo 9 ezigatta ebyalo ebirala byonna ate ng'ebyalo bino biyingira ekibuga Goma. Kakati essaawa yonna abayekera bano aba M23 bandibanga bawamba capital city Goma. Okulwanagana kugenze maaso n'okuba nti weekuli wakati w'amagye aga DR Congo n'abayekera bano aba M23 era nga okuwamba kuno kugenze maaso oluvannyuma lwa African Union okulagira DR Congo ne M23 okuba nga balekerawo okuba nga bakubagana naye nga abayekera aba M23 bakyagaanye bagamba nti bo ekyabaleeta bakimanyi era nga bo bakugenda maaso n'okuba nti bakola omulimu ogwo. Tulabye nga Rwanda ne DR Congo bakyagezaako okuba nti bavumagana buli omu anenya munne okuba nga yaweereza ssente n'ebyokulwanyisa eri abayekera aba M23 era nga Kinshasa erumiriza Kigali okubanga yeyamba abayekera bano aba M23 naye nga wetumanyi bulungi nti ne Rwanda naye eri egamba nti abayekera bano aba DR Congo ye wagira abayekera abayitibwa aba FDLR nga bano bo be bayekera abalumba Rwanda era nga bebamu kubaleeta entalo mu ggwanga erya Rwanda. Buli nsi egezaako okuba nti erumiriza ginaayo era nga twalabako President wa Rwanda Paul Kagame ng'alumiriza President Felix Tshisekedi okuba nga y'omu ku bantu abawagira abayekera bano abalumba eggwanga erya Rwanda. Kati ne Rwanda negamba bwetyo